okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Nkwaniriza nnyo Delta TV program ebintu bizibu nze Nasali Lydia. Njagala okwebaza abo abalaba abantu nga tebasosodde obulanga omutima gwabwe guli wamu nabo fenna kye tuliko kyakuba nti tukyusa obulamu bw'abantu mu ngeri emu oba endala. N'omulundi guno tusinzidde Saitani Ekyengera tuzze okulaba ku mwami Mbaziira. Omwami ono gye tuzze aliko obulemu ku mubiri gwe. Gamba nti mu biseera bya COVID mu butuufu ye yamanyi kyayinza okutubuulira naye nga kati w'omulaba wano eno single father, single parent abeera awaka n'abaana be. Simanyi omukyala wa gye yalaga but tumusanze yeka n'abaana. Bw'omutunira bw'oti otandika okwebuuza engeri obulamu gy'abutambuzaamu. Ye ebintu bimutambulidde bitya, akola mulimu ki, embeera eri etya n'ebiringa ebyo. Naye we tumuletera ku program ebintu bizibu omanya ddala nti ki tibiba bizibu. Nsanyusa nnyo okulaba mwami Mbaziira. Amiina, nange nsanyusa okusiŋŋaana n'ojja n'ondabako bantu bangi. Kale nze Mbaziira nali nkola mu bintu bya bivulu. Bebekulu ategese ekivulu n'eŋŋenda. Kamiliyoni ategese ekivulu n'eŋŋenda. Kale buli muyimbi yenna naŋŋenda n'enneeyiya n'ennyimba oluyimba lwa David Lutalo n'ensobola okugyayo akasente. Abaana bange ne basoma n'ensasula lenti ne mukyala wange n'abeerawo. Naye kati we yalaba nti COVID yazze n'adduka, yalaba nga siina future yali eweddewo. Era yagenda nga ngenze ku mbaga kuyimba. Kale teyategeera nti ngenze ku mbaga. Banange bansanga wali ku St. Jude wenjiyiza. Kati enaku zino wenjiyiza kuba mbadde ntunga ku ngatto ebabulabise bwe ziba tezirabise n'enkomawo ne twebaka. Omuzira kisampiseeko n'anfunayo kampa. Bwe ntyo n'entambuza obulamu. Naye ng'ekizibu kye nnyina kati kya lenti yereese obuzibu. Njagala tugende mpola. Mwami Mbaziira tusookere ku buzibu obuliwo nga tetunakulabya emabega. COVID ajja. Njagala mbulira obulamu bwa COVID. COVID yampisiza ddala bubi nnyo kubanga nze nali simanyidde kola misana. Mbeera waka nkola kiro. Ngenda mu mabaala, Munyonyo Wotospa, Monalisa, mu mabaala wonna ng'ebivulu tebiriiyo. Ne nnoonya akasente. Nga bw'olaba nti bano baddansa bazina ffe ne batusoosaawo. Baddansa bagenda kuzina ssaawa 5 ne batuteekawo. Ne tufuna ekyokulya. Oba owulidde. Era ng'omukazi abeerawo awo yali talina mulimu. Omukyala? Okay. Omukyala yabeeranga waka nga gwogenda n'otetenkanya? Nga nze ntetenkanya, nga nze nnoonya ssente. Okay. So COVID yazze, tokyakola. Omukyala before nga tannagenda tetumusanze. Njagala mbulira abantu waliwo abantu batakira ku makya n'olaba nti agenze bugenzi. Waliwo omuntu abeera waka n'abeera nga kugamba kigundi ekintu engeri gye kigizeemu essaawa yonna nze nkola ki ngenda. Ebyo byali bitya? Ebyange kale kuva mabega mukazi wange bw'omanyi omukazi omwezi oba nali simusa oba kiki yalinga akinziba mu maaso nga naye tubeerawo awo era wandize n'otamusangawo tabeerawo. Yali akola ki? Yali muki? Mwezi nga tamatira kyalina oba owulidde nga newe tuba tufumba emmere essaawa eno abaana baba tebannalya. Abo abaana banyiridde ate mu COVID mwattu kikwewuunyisa. Bwe mbadde nkola abaana badde tebanyirira nga tabafaako. Ngabeera mu bwenzi? Yatambula n'alekaawo kati nze atatambula nti naamugoba. Mbunyumiza? Kitegeeza okuba bw'oti ye sayidi ye kyali kimukolera? Kyali kimukolera ate saamukwana nga ntambula nali mulema naye bufunda bwa bwongo. Nange kyembadde ngenda okwewuunya nti omukazi yafuna omwami we nga kimanyi nga bw'ali. Nali bwenti naye nga tamatira nakyalina. Nfa emirimu wali kyogituukiriza bulungi. No. Naye ate wayiwandiza dde abo abaana? Kazi bagamba okumanya si kwe kuzaala. Emirimu sigituukiriza bulungi naye nange namubuuza ku bonna boogenzeeko nabo emirimu tebagituukiriza bulungi. Ekyo nakyo ne kinsobera. Ne ŋŋamba just kati kaninde Mungu lwali mujjawo.
omukyala neyekwasa covid nakola ki nagenda naye nga yalina ebikwaso bye biki ebirala teyadduka lwa covid oba owulidde ye yalina ebikwaso bye kuba toyinza kudduka lwa covid oyo lwaki yetadduse covid omuto naga taata ekyokulya kiweddewo ngenda kubeerawo ntya kambeere ne neiba embwa neweeba nto bweti ogiraba ngewakati wali nnyama tebeerawo oba okitegedde era omwana yandigaye taata akokulya kaweddewo kangende ewa neiba gyemba mbeera naye oli omuntu omukulu yasuulirawo abaana be n'agenda kitegeeza tiyalina fayida kuba ye yandikutta abaana n'abakolerera n'angamba gwe fumba nga kendeezi kubanga yali akimanyi nti gwe emirimu tegikyaliwo igiweddewo oba owulidde ate covid yansanga nkuŋŋaanyiza obusene nga tugenda gula poloti ne mukaakwata obukadde buno obukakadde kano kamu bakutwala osuubula ennyaanya nga takisobola olimba paka we twazire neziggwawo agenda okula nga sente ziweddewo n'akola ki olwo mwali mukuŋŋaanyiza mmeka miliyoni 3 miliyoni 3 zonna mazidde mu covid nezigwawo akakadde kamu yakagaana ogenda okusuubula ennyaanya yali ayagala ki simanyi mubulamu yali ayagala kweyombekera kuba fayida wano ku mizigo gino muno mwalingamu omukazi nga si mufumbo ng'era bwe ŋŋenda mu kukola mu bivvulu abo abaleka mu nju n'abaggaliramu abaana ŋŋenda okudda nga abaana bali mu nju bokka naye atambudde dda n'agenda nga takutegeezezza nti njagenda kwa nanimba ne mulekawo awo olumu tugenda mbalala n'ekiri ekiwala kyange kiziwena waliyo ekivvulu leema oba yategeseyo ekivvulu tugenda okudda nzumanyi saasulanga ku bivvulu nkomawo myenda ng'era balimu bokka bwebivvulu watambulanga neziwena neziwena lwaki anti kati kangambe kino ye maama wange anzaala yanziza Namutebi era mwagala nnyo omwana wange oyo sigenda kikweka mwagala nnyo lwansonga nalwala ettalo nga owulidde akunyumiza nzibadde manyi yeeyogeza abadde teyeeyogeza nalwala ettalo ne bagamba ziwena taata we agenda kufa n'ava mu banne eri jjajjazanya najambuuza taata ogenda kufa fe otulekera ani maama takola kati oyo yakirabira nti maama takola gwanoonya ssente ogenda kufa tugenda kubeerawo tye ne mugaba kulimba sigenda kufa naŋŋamba ogenda kufa okugulu nga kuvaamu omusaayi muyitirivu oyagala nnyo omwana wo Zuwena kituufu yalinga maama yalinga taata ye buli kimu kyo buli kimu Zuwena we mwagalira nga ŋŋenda okujja kuno nava Masaka nesooka ekamwoki eyo bebekulu ategeka ekivvulu gwe nasooka okumanya ng'omuyimbi nampa akakadde ka ssente kamu naŋŋamba tojja kugenda ng'osabiriza buli muyimbi oba owulidde naye noonya ennyumba eya layisi osobole osasula omwaka mu kakadde kano kenkuwadde still bebekulu wamulaba ng'ojja ng'oyimba ennyimba zoŋŋambi za David Lutalo oba za David Lutalo naye nga bebekulu nga buli wategeka ekivvulu nkola ki ŋŋendawo n'ennyimba si yekka abayimbi bonna David Lutalo Bobi Wine Busaabala ludda wange ngenda nenkola ki nenoonya akawogo kati omusajja oyo yampa ssente ezo nempangisa akayumba eri gye nasookera era eno mu Masanda nenva ekamwoki eyo nembeera eno kati mu kubeera eno nendaba maama waabo olwedde yali yazaalako nentandika kugenda naye mu bivvulu maama w'abaana nga yakwata ensawo ya ssente oba owulidde netukuŋŋaanya ssente naye nga ssente bwe nzirekawo awo tesisangawo nemubuuza ssente ziragawa tanziramu tubeera mu kuyomba kulwanagana n'olumu yakwata akambe n'asala mwana wa mwannyinaze akambe olwa ssente nga Juma azitwala mu kyalo oli omukazi teyali mwangu naye mukama nakuyamba n'omuzalamu abaana abaana abo basatu kati bebekulu wampa ssente ezo nemuwasa nenfunako awo ka bizinesi nemugalunda embizi omukazi kwa ye yali mukatuliki nemugagwe runda embizi ate nga goli musiraamu nze nentandika okunoonya ssente obizi nandaga butaddewo nezimulabirira nezifa owulidde ezo ssente nezifa era kyevudde ekiri nkugamba Ziwena mwagala nnyo era Ziwena si linnya lye yamuka bebekulu kubanga bebekulu yakuyamba ate wali omwagala nnyo era jangu wano bebekulu nga bw'omulaba jangu abantu bakulabeko tula wali jangu wano bananga yono Zuwena tunula wali Zuwena yono mwana wa daddy
Bambi. Jangu Jambo. tole wano. Aha. Jangu twali. Banaye bana abaana. Baya sini bazira. Ne bamwami Yasin bazira. Leka kito. Okay, bebana abaana. Naye wangambe bali basatu. Omwali mu kyalo wa mama. Omwali mu kyalo wa mama ye mukulu. Abaana bano balaba nga balaba. Yasini wadde ndi musajja munaku. Abaana bange nabazaala mbagala. Era oli tasobola banzijako. Era oli agenda okunyamba kuba ono ye musaayi. Gwe ntuma amazzi buli kimu. Oba okitegedde? Kino tekinnakula. Ate sibagamba nti ziwe nagenda wenaazi. Twala obudde obulabirira abaana bange nembafaako. Mbagala nnyo. Era omukazi kye mwebazaako kunzaalira. Kyokka naye bisigadde nno. Mama. Zuena. How are you? I'm fine. You're fine. Yes. Naye no tuziba mufaanana. Kubanga engeri wagambyemu omukazi mwenzi. Tobanga olabira baana ba musajja munno nga tetumanyi. Aizo. Ate ono okigaana. Ojokebeza abaana. Bakebeza. Nga nfunye sente kati sirina. Sikulimba. Kati sirina. Kubanga bannange. Anyway, tujagenda n'ekyo. Bwabanga tannaba kugamba nti abaana beeri. Abaana babeera babo. Ate neeyo kirala. Bebe kulu si muganda wange. Nga bwe yampa sente. Naye bataba bange setta. Kituufu. Oba ekitegedde. Ekyo nkitwala nga fayini. Tindabiridde abaana b'eggwanga. Katonda yena manyi. Yalimanya kyalimba. Kinnuma okulanga omukazi saawa 5 tonna naaza abaana bo bw'ozaala. Saawa 5 ku makya abaana tebannanywa caayi tebannalya mmere. Nga maama wooli kinnuma nnyo. Nze njagala omusaayi gwange era ngenda okuva wano. Nina wemba sente babeera. Ngenda wali okuyiya okutunga obugatto ebubula. Nga nkoma nga bagazikoze eki. Oba waliwo obuugi nga tufumba tunywa obukalu. Owulidde. Kyekyo. Okay, nyono bebana bana b'omwami ono baziira, yono Zuwena akola buli kimu. Zuwena oli otya? Yande. Oli bulungi? Obadde tetunatandika shogoso so tugamba nti tata we yalwala ettalo. Soko tuwe emboozi. N'otyo? Yogera. Yogera. Kati tata we yalwala ettalo n'okola otya? Owulira ng'otidde? Otya? Twaze wano wakali shapu nga kwogera naye kakati kakoze eki katidde niwe tetujja mukozinganya okwogera. Soko nyumize ettalo. Ettalo lyannuma lyasooka kunnumira eri omwaka mulamba nenjabika okugulu kuno ne kusensemuka. Kati ate mu covid ono linzizeemu. Nga sina muntu n'omwandabirira. Ono yasembyeyo. Ettalo lyannuma nga bw'olaba oggulu okwo okuddugala okwo. Lyannuma. Nga munju sina mpa mazzi ono yalina okola ki? Sina agenda kufumba nze nyina okola ki? Byonna nembyeyama ne ŋŋamba nasalawo kweyama pamba nansigo sina gwe ŋŋenda kaabira. Kanfe n'abaana bange era ettalo nenkubira maama mu kyalo talina yajja ne mwogo n'abeerawo ne mukate tujja kufiirwa babiri kati ddayo olime. Nja kubeerawo ng'omusajja. Paka we nafuna omusajja oyo atunda engoye. Nansanga kuva dda nga tuli eri kale netweraba netubeera nga naye mukwano wanze ensi njagala nnyo emikwano. Nyina n'abalala eri ku street wentungira engatto. Kati waliyo omuzeeyi wa bukya atunda ennyama. Nina ŋŋamba ojja kubeerawo kankuwa ambulera yino era ambulera ngisibawo netunga obugatto. We bugaana omuzira kisa najja nampayo kyampadde. Kati akaseera kano nali nafuna omusajja atunda obugaali bamuyita muzeeyi atunda buchenja. Atunda chenja. Nangamba ku nyumba anja kusobola okusasulirako emyezi emeka? 2. Nansasulirako emyezi 2. Bamuta muzeeyi Kawooya. Muzeeyi Kawooya atunda bugaali. Emyezi 2. Nansasulirako nekigwa nenga kati ngenda kukola ati mu kyalo sinayo taata yafa. Oba olidde maama talina kaalina. Nengenda kukuba. Nengamba baki bana kitwala nti nsabiriza. So kiri nti abaana bange bakoze eki? Balidde. Nengumira ekyo abantu ne bagamba esini asabiriza biki kukubo onogera kukuba eri gyotungire ngatto. Okay. Waaw nali situnga ngatto nga abantu bamanyidde mu bidongo. Naye kati bano abantu nga ababooda ababooda abasinga bambeeredde obuli ayitawo n'akuwa 10,000 kati naawe ofuba okulaba nti 10,000 olwo bakuwadde olyako 5 n'otereka ebiki nemanya nti nja kubeerawo n'abaana bange.
Ennyumba gisasula ssente mmeka? Emitwalo 10 kati bagyongeza. 10? Kati oli yakusasulirako yasasula ddi? Yasasula muno covid oli omukadde gwe yansasulirako. Kati babanja ssente mmeka? Bamanja kuba no covid okuva yatandika sasulanga. Sitasasulanga. Mukadde namunyonyola ebidogo binabizeemu nja sasula naŋŋamba dda. Ebitaddamu ko. Tumanyiye ddi bayinza n'obwongezaayo. Kati nga gwe bw'okyogedde nti biriddamu ddi. Era yampadde sale nnoonye wendaga. Ono nnyo woolaga omutayinza okwebuuza esindi lwakitadda mu kyalo. Okudda mu kyalo. Okudda mu kyalo sikisobola mbuuza lwaki. Okutunga engatto nkimanyi naye sinnafuna kifo. So osuubira nti oba ofunye ekifo okutunga engatto okusobola okubabeezaawo. Osuubira mu bifo ki? Sobola okufuna ekifo ngaawe ekyengera. Samuno oyo wekyengera ekyo ekifo nakino bana ababeera ekyengera mututaase mwe abalina afukasa watunga tasobola kusulawo. Naye abantu batunga engatto ndaba bafuna bufofofo ku balaza nabo obuzibu okufuna. Kati ebintu by'ennaku zino byakaluba lulyedda twafunanga embalaza za bwereere. Naye akuwa olubalaza ogamba omwezi ojja susula emitwalo 5. Ekifo kyonna kinoonyako bagamba emitwalo 5. Wakinoonyako nekifuna? Nekibula nembeera ku kkubo nga baagala 5 lenti. Ku kkubo? Naye nga zivaayo bw'otunga engatto? Baba bazireese engatto baba bazireese sente zijja osobola n'osasulako ennyumba. Okay, tutagenda ddala mu maaso n'omwami ono Yasiini kutunyumiza mbeera nga bwekola ki nga bwezitambula. Nabagambako omulundi gumu nti tulina abantu betutunuulira tutunya embeera zaabwe naddala mu covid omwo, naye twerabira okutunira nnyo abantu abaliko obulemu bo embeera ebatambulira etya. Kati ono wa Bidongo, ebidongo tebikyaliwo, tetumanyi naddi lwe bakulina kukola ki lwe bagenda kubagula kukola. Kale nno ate nga muzadde ayagala abaana be ng'omuntu omulala yenna wakola ki wayagala abaana. Akagambo kamu kongambye kenjagadde nti oli ne wabajja okuyamba kintu ky'okuziyako abaana banna ekyo mukikole ki ekyo mukireke oba mukitegeera bajja bavaayo kuyamba naga nza mpeko omwana omwo nange nsiba nkibagamba omuntu ng'ali mu buzibu tumugyako bantu bayagala because ajja kwongera okweraliikirira ekyaga nabeera n'abantu bayagala nagumira okwo awo n'omwa kyoba okoze kyoba osobodde. So omukyala agenze wawonderako? Omukyala saawondera lwa nsonga kayita nasangawo benjagala. Wasanga linda kwogenda ku muntu osanga agenze? Nabaali bampise ku mbaga kuyimba kuba nabalekawo n'abaana ng'atudde wali ku lubalaza buli kintu ekyalimu ekyebbeeyi kyeyatwala n'alekawo ku lubalaza era nasanga ennyumba sinzigale nga kimaama kituddeawo nga bw'okiraba. Nekibuuza maama waaliwo nekiŋŋamba maama yasibyemu omufaliso n'agenda ebintu byonna n'apakira n'ensawo ze n'agenda. Zuwena maama yapakira ebintu ng'olaba n'akusiibulako bulungi yekugamba alagawo yagenda bugenzi kati owuli omumisinga maama watu omumisinga tewanga kuddamu mulaba lwaki nekitoga kuddamu kulaba maama nawe n'omukyawa oyo oyagala daddi okusinga maama. Bintu bizibu ati mubiraba bino tusiba tubagamba ebintu nga bino katono omwana agenda kula nga alina obukyayi ku maama oba kitegeera ate maama naawe ogenda kutuuka akaseera ate nga wetaaga abaana abo kati mugenda kubanyonyola mutya abaana. Ekintu kino kyokuba nti oyawukana n'omukyala wakyagala osigemu abaana bano obukyayi muli munda? Saakyagala nze gwolaba wano Yasiini ntobye n'oyo omukazi nga n'ensobi siziraba kuba ensobi nnyingi zeyankolanga nga siziraba oba owulidde ng'olumu nze mbeerawo n'enfumba emmere n'enfumbira abaana baabwe nga waali yatambula esimanyi gye yalaze wanza atatambula n'anoonya ati atambula oba owulidde neziwena muyita ati ngenda mukuba nadduka ekyo nga nkivaako kuba sijja mugoba owulidde
ne mulaga nti sente zenkuŋŋaanya nzireeta twezimbe waakiri okoleyo ka botiki nga tozisangawo ng'obuyaya ayina bungi ye kale yalinga neyambisa okuzaala abaana kufuna sente baya zitekweka nga gye yagenda ali bulungi tetumanyi naye nga wali omanyi gyazaalibwa wazaalibwa mumanyiiwo naye gye yalaga simanyiyo newaabwe taliyo bizibu nnyo kwagale nga bw'oyinza okukirowooza so wasalawo okite ogambe nti kati ekyo kigenze kasigale n'abaana ekyo nasalawo nekivaako obuzibu bwa Yasini nzadde seetaaga nnyo nti ate kubeera n'abakazi kolaki obuzibu ennyina kufuna mulimu oli ne bw'aba akutte kapito n'amupa asobola okwokesa akayumba ngaako n'embeera mu kuba ekifo nsobola okifuna ekyekapangisa obuzibu mwami Yasini bw'olina bwa mulimu sinoonya mukazi tonoonya mukazi wakkuta kati byolabyeko obirabye kulabirira baana kubafunira kyakulya kugenda ku ssomero nakuba kwe basula nga balungi bingi bayinza okulowoozaako oli osuubira bingi mu mukyala wamwagala nnyo tewasobola kolaki kubifuna naye ate olina abaana kugamba wawummulira nolya nga omutima gukoze ki guwummudde ng'owulira bulungi ng'omuntu kale mwabatulaba ye embeera ya Yasini gyatambuliramu abaana be bano omwana agambye ye ebyamaama takyayagala kola ki kumanya kyannaku gwe obeera omuzadde ng'oli eyo nsuubira otandika okukirowoozaako nsiba mbagamba nnyo nti bwe mwawukana omwami n'omukyala bwe mwawukana ebibaawukanyiza mu byesigalize mwenga mmwe muleme kubiteeka mu baana kubanga akaseera katuuka omwana nga yeetaaga taata oba omwana nga yeetaaga ki yeetaaga maama we tugezeeko nnyo okuba nti abaana tetubateeka mu mbeera ezo kibakosa kibakosa ng'abaana ate nga twagala abaana babeere ki kati bw'oba tulina abaana abato weewunya njagala kukubuuza lwaki ettalo likutawaanya nnyo ettalo lino lyatandika okuntawaanya nga mukazi wange nga bwe gambye nti mwezi tulina omuntu gwe twawola ssente nga tukyakola mu bidongo naye ndokomawo ekiro ng'omukazi agamba mukazi we yanjagalidde ani bawange ewe kitegedde kyenjo bakola nja kukola ki mujja kiraba nze nali sirwala mu matalo oba owulidde nga nalemala bulemazi ettalo lintandikira wetwava we twali tubeera omukazi asuubula mmere ne tuddeeri gye twali tubeera amatalo ne gantandika ne guno lwaki gwe lwaki tebagagira oli anti kati nze simanyi kubanga mbadde ngenda gamba omwami Yasini ate kati gwewakola obwenzi simanyi oba livenzi yakwatamu nze oba nze nyanguyibwa amuve oba nze nyanguyibwa simanyi bw'amatalo go gantawaanya nnyo kuba neeribaddewo mu covid omuntu gwe nakubira essimu ye manager Derek yali manager w'abayimbi yafuka honorable ne mugaa taata ettalo linzita wajja omwana nankwata ekifaananyi ku ssimu ne musindikira ekifaananyi nansindikira emitwalo 10 nga sobola kukola ki kwesobola nga sina munju kakulya era mu bantu abanyambye mu covid yalinga yeka eyampadde emitwalo 10 ne muzeyi kawoya omukwano gwo bebe kuli yetu wamukubirako saaba kubirako lwa nsonga yasindika nkunyonyola esaasoma nali simanyi byakuba simu era kyovulaba oli omukazi yantegeerera nnyo tukyagendera mu maaso n'embozi ya Yasini era nga ono wenyimiridde woolaba ye nnyumba mwasula eno ennyumba agisasula emitwalo 10 buli mwezi naye atugambye nti okuva covid eno omupya we yajja mu butuufu ennyumba yita gisasulangako n'abamuyambako okumuwaako emabegako bamuyamba nga bambi takola ki tali naye tegeezezza nti buli kimu omukyala yakisiba ndowooza binazizaawo buzza mpolampola naye nga weewano wasula watetenkanyiza ki obulamu bwe bano kyabakulaze be baana yono eziwena mukyala wa bebe ali wano eno kitegeera so tulina bano baneiba bali wano eno
waliwo omwami eyatulese okututuusa eno naye waali wano eno so emboozi kyagenda mu maaso twakomye wali eriye nga tamanyi bintu bya ssimu oba okitegeera so ngenda kubuuzako ku maama ono katono atubuzeeko then atubuli ekiki amanyi ku Yasini mukadde nsanyusa okulaba kale nnyabo obulamu buli buti obulamu si bubi embeera mwewambe muyinako abantu bafaanaganako we batyo nedda Yasini omumanyiko ki siina nnyo kyemumanyiko kubanga wantu akajja naye mwakajja omulaba atetenkanya obulamu n'abaana kiki gwe kyolowooza ng'omukyala owaayi nange byansobera dda simanyi tomanyi sirika busirisi ng'omuntu omupya okay naye nga bamama okiwagira ekyomukyala okuleka abaana naleka omwami afaanaganako bw'atyo mu mbeera z'alimu nedda sikiwagira kubanga nange ndi mukyala muzadde kiba kimpisiza ddala bubi mukyala yenno bwati wategeezezza tukyagenda ddala mu maaso abamu bakyakola mirimu gyabwe n'ebiringa ebyo ono ye yatulese ye yankubira akasimu nagamba nti waliwo omuntu ali mubeera bwe ziti sebo ogamba oti Yasini omulaba ddi Yasini mpezezza emyaka nga 5 naye waliwo embeera eyatuukamu emabega awo olw'embeera ya mukyala we n'ayagala omwawula n'emikwano myaka egyo 5 gyemaze ne Yasini omukyala kuba namusanga ne mukyala we benera nga omukyala ateekawo omuziziko nga ndowooza alaba Yasini afunye abantu abategeera nensooka nesonyiwa Yasini nemwesonyiwa nziramu okulaba Yasini covid yali yasooka munze nembuuza Yasini covid ono bagadde buli kimu agenda kubeera atya nensalawo nziremu nnoonya Yasini benoonya Yasini namusanga zze wano zeze nyini kuba Yasini tabeera na simu era namugamba lwaki tofunayo akasimu nangamba simanyi kikwatagana na simu namugamba ekirungi nkunoonyeza ntegedde newokola ki newobeera naye era mu covid oyo omukyala oli eyasooka omukyala yali akyaliwo akasente nga kakyaliwo Yasini oyo beyaŋŋamba njagala gula poloti naye lwakuba omukazi yabeera ne sente namugamba Yasini nze ndaba mukazi w'oyo mulabamu obuzibu akwawudde n'emikwano mukwawula n'emikwano takomye ku ekyo ne booleetanga baganda bo akwawudde nabo nangamba omukazi yansalako n'okunsalako nanfumita ebyambe ne muto wange namufumita ne mugamba mukazi we kituufu omwagala naye nze munze mu ntegeera yange ndaba nga atali mukazi we Yasini nangamba twali babiri era nga tulina we tutuddeawo Yasini nangamba kyongamba nkitegere ne mugamba nze kyali kyanjawula naawe mukazi wo oba ye yalowooza nga ngenda kujjako Yasini sente namugamba nangamba kati wayita ebbanga Yasini mba ntambula kuba nze ndi musajja atunda engoye mu bantu omutembeeyi nensanga Yasini nangamba wategedde muganda mukazi yandekedde abaana ebintu byonna yabisibe yakoze eki yagenze nekinkwatako nnyo ne mugamba ogenda surviving otya n'abaana nangamba simanya teyandekedde bato ne mugamba wabaddewo nangamba anabadde ngenze ku mikolo kuyimba nasanze agenze ebintu byonna nga abisibye ne mugamba olimba nangamba jja tugende era ne musindika namusangawo okukuba watungira obugatto nempumuza engoye zange bali ne musindika ne muleeta wano nentunula mu nju kusinzira mu nju ya Yasini nga be yali n'ebintu ebyali mu TV ez'ebbeeyi kikale yafunanga akasente mu bivulu tufuna empulya nga kinnumye naye kye nagamba Yasini kyali ekintu kimu ekyalo eyo sooka omwesonyiwe kuba nze nzize mu following ebikolwa bye si birungi sooka omuleke wabula sooka olowooze ku baana bagenda kubeerawo bati ne mugaba Yasini benna akusanga nga ninamu 1,000, 2, 5 nga nzikuwa nenkwatako ne ku baana bano nengenda nabo ne mugaba kati ogenda kukola otya nja kubanonanga oluusi mbatwale ewange babeereyokko onabanga obeetaaze nja kukola ki naye Yasini yandaga nti abaana be abaagala nnyo bwe bulamu bwe ngenda okulaba nga kimukosa ne mugaba Yasini kyenzudde abaana bano bwe bulamu bwo abaana kambakomyewo era abaana ne mbamukomezaawo nangamba omanyi bulaza ngenda funa omukyala emabega eyo agira abeera nabo benvaawo ogenda otunga obugatto ndeka mbategekedde buli kimu ng'abeera nabo ne mugamba bafumbira teweesobola okubafumbira okubooleza nangamba nja kuyiiya naye tonjijako baana nkwegayiridde ne mugamba nange seesobola sigenda kujjako baana kubanga nange emirimu gyenkola kiki ogimanyi nina obuvunaanyizibwa nina abaana
kati n'ababo mbadde mbatuterwa kola ki Okay. Wali oyamba bya. Abaana ne mbakomyawo ne mbawa Yasini kati yembeera ngenda okulaba butuufu Kizitoye nga Kizitoye Yasini yatuuka okungamba bulaza bammanje emyezi miyitirivu ku nju ne mugamba tukoze tutya nga Kizitoye ne mugamba sente nkuwe 15 2 3 tezikumala nawe nengato oluusi osibawo nga totunze kati ne bufuni sente bwofuna obulisa baana kati okoze otya tijjukiranga nabeeranga ku TV nga pulogulamu njiraba nnyo nebyenfembye y'okulaba ennaku ezo ebadde ya mukyalo naliwo omukyala gwera gwe mwayambu neŋŋamba omukyalo bakiseevaamu ne mukubya kusimu kuba be twajjanga tukubira emabega nga basaba ssente neŋŋamba nentuka neŋŋamba Yasini be tukubira okujja okuyamba basaba ssente naye ate omuntu ajja okuyamba lwaki asooka okusaba ssente Yasini naŋŋamba tubiveeko era mu butuufu okujja wano ku makya Yasini abadde takitegedde era nze buzi musanze ali awo awatira baana badde abafumbira ndowooza kyayi ne mugamba tovaawo naŋŋamba badde ngenda kutungatunga bugato naŋŋamba ate kiki ne mugamba nfunye abagenda okukuyamba nambuuza era kyasose okumbuzabuuza tebasabye ssente ne mugamba omukyalo oyo senga abadde era ali ku ssente yandiŋŋambye naye tayogedde ku kya ssente ne mugamba naŋŋamba kati tumulinde. Okay, ono nga bwakunyonyodde bwetutyo bwetwatambudde okutuuka wano eno mu kifo okunoonya ani Yasini nga tudde oli Yasini bw'obaka ki bw'owa eri abo abatulaba ku nsonga za Yasini? Abatulaba omulanga gwe mbakubira eri yenna sijja kugamba nti oba ono eri yenna asobola okutuyamba ku nsonga za Yasini naye ng'ekyokumuggyako abaana takyogeddeeko takikoonyeko omuyamba n'abaana be nga baali atuyambe oba aleese bitaano oba yenna kyonna kyasobola tujja kukisima Mukama jamuddizaawo. Okay, Amina. Gwe omulanga gwe eri embeera ya Yasini. Kale tukomyewo omwami omulabye eyatutuusizza wano eno eyatukubidde nga yagala tukole ki tukusisinkane tutukiriza obuvunaanyizibwa munene tujja tukomyewo ewa Yasini. Omuntu bw'alaba bw'awulira ziwena bingi nnyo byasobola okulowooza nti omusajja eyakuyamba luli mu ntandikwa watugambye nti banaye omuntu yampayo akakadde omusajja ali luddawa naye wasasa tugamba ebyessimu tobimanyi simanyi oba n'oli tewamugambako nti munnange tononye ku ssimu eno tukubireko omuntu ono. Essimu gye nnyina wano ya manager Derek. Essimu ng'onkubidde nsobola okukukwata naye okukubira sisobola. Tosobola kunoonya mannya togese wagenda mu contact nti kanoonye gundi. Kyekyo ekizibu kyange sisobola kunoonya mannya. Olina no kiyiga oba okiteekamu kinamba nga bakuyigiriza mukwano olina omuyigiriza essimu ojja biyiga. Omusajja nga Bebekulu mbadde sibanoonyanga kukuba mbadde siina ntambula. Siina ntambula siina wengenda siina wenkikola saagala kulimba kuba nze mpulira eyo abantu maama Fiina awadde gundi obuyambi Bebekulu awadde gundi obuyambi naye nze sifunangako muntu anyamba okuva COVID bwe yatandika. Bayinza kuba nabo babadde tebamanyi mbeera muli. Era nsaba buli muntu yenna ndaba ku Dorota TV nga ntudde wano nga ndi n'abaana bange Yasini Mbazira nsaba buyambi kunnyamba nsobole okubeezaawo abaana bange ekizibu ky'abaana bange banobola na renti ya nnyumba nenfuna n'akantu kentungiramu engatto bonja kusobola okubabeezaawo bwe nfuna omuzira kisa. Okongeza kwekyo okutunga engatto asobola naye like wagenda okuzitungira shelter gye wagambye tagirina oba mukitegeera n'omulala asobola okugamba nti tukatumuyizeeyo akantu bwe kati asobola okuba nga abeezaawo ki abeezaawo abaanya abonyebonye omukazi yagenda amatalo gamulumba obutamanya ssimu buno oba omukazi wamuwanye ebbeetu okwongera okutegeerera mu buli kimu yamanya obunafu bwo. Yamanya obunafu bwange saasoma n'ategeerera nnyo ate nange nenzija ne mwagala nnyo kati nze kale engeri gye yali azadde abaana namanya nti omukazi bw'ozaala okula oba okitegedde sijja mukweka ssente kanzimuwe yatwala abaana ku ssomero yanona emmere nga buli kimu yakigula n'engoye yabagulira nga sijja zimukweka naye nagenda okulaba nga gwendi naye tafaayo.
Okay. Omwesiga naye tewamufunamu kiki kyo wali oyagala. Naye singa kera ku makya nagamba ayagala kudda. Ansanga eva wala. Nze sijja kugamba nabadde tutandika emboozi yange nagaye sinoonya. We naaba nfunye nga nteredde. Omukazi anjagala n'agumira obulema bwange. Tetugamba mulala. Tugamba maama w'abaana ono. Singa kera ku makya neyenenya naga nti mu butuufu. Kanzire eri omwana omwami mboneredde. Kankubuulire kino. Era nze nakulanga ne taata nga mbuulirira. Teri mubbi gwe bayigiriza bukulu. Obwenzi tebabuyigiriza bukulu. Tebugenda vaawo. Owulidde. Nze nakulanga taata ngamba otandikira okubbira ebinyeebwa. Oba ofuuse kondo kumenya mayumba. Kiva kubba ebinyeebwa kubba sente. Kiva okubba sente kumenya nyumba. Kasawo ka maama okatadde wali kamakule. Obwenzi bwekuyingira mu bulinga muzimu kubba. Ezo mchana ono ne bwagamba nti agenda kudda mukazi we. Abansibye katambaala ate kuddamu kubonyabonya baana bange. Kyokka kati gwe noonya muntu bonna bawo teeseteese oyagala oyo atali mwezi. Ne gwe naalekera akasente ne mmanya ndeseewo omutwalo etaano nja kusanga ebbiri nja zisangawo. Oba nzigyemu empale yange tadde wali sente emitwalo 10 weegiri. Naye oli yalabanga ku sente n'atabuka n'antema obwambe n'anfumita ebiso saagala. Yakufumita n'ebiso lwa sente n'asala n'omwana wa muganda wange omukono. Mpazi bamuyitaani omukyala we? Ye Saala Nalugwa. Omukyala muganda. Kale omukyala mama w'abaana bano bonna oba nga otulabye weekubeko mu mutima olowoozeeko ku baana be waleka emabega olowooze ne ku mwami eyali akwagala ennyo ng'asobola n'okuwa ssente abasajja b'ennaku zo kye batasobola. Kati Simon okugamba batya nti omuwe atereke. Aliza n'ofuna ono mba mmaze. N'ofuna ono nze mba mmaze oba mukitegeera. Naye abakazi tulwawo munange tulwawo kutegeera naye ng'ebintu bwe bityo. Walemera bukulu wazali bolimu? Nalemala nga nnyina emyaka 9 nga ndeeta budomodomola bwa lita 5 ku luzzi. Mikono ebiri. Nentandika bulema obwannumba kano. Olimba. Nalemala ndi wa taata wa jjajja wange Butambala. Ng'oli muntu mukulu nga bakuzaala toli mulema? Nze gwolaba nnyinako ne famire enfunyi makanga ayina. Naye tebanyamba tebalina kye bampa nagendayo nangoba. Omuyita otya? Makanga taata wange omuto. Muganda taatawo? Ddala. Banziika wano makanga bamuteeka wali. Yogana okuyamba? Baagaana okunyamba bamuudu bonna gye bali bagagga bamuudu batunda mapiki. Naye baagaana okunyamba simanyi. Bizibu mwe bityo. Nzira natuuka ne ŋŋamba nga sinajja Kampala kuba nali sinalaba ku balema. Neewaako akanda k'essimu keegundi k'essaawa nfenveewo nga ne wendi taata tanjagala. Nze obulema bwange nabonaabona nnyo era kyovula abaana bange mbaagala nnyo. Nze muka kitange yanziikako kino ne kisigalayo waggulu. Olimba. Nga nemadde baana li ntegeera. Nakuzika mutaka? Mutaka. Omutonde gusigala waggulu? Akulanga ki? Kufa nveewo. Bala nti nze nali omulenzi omukulu. Edda abalema baali tebabaagala. Ekituufu abalema baali tebabaagala. Bajjula emmere awo mu ddiiro. Yasini nyina kuliira mu kigango kya nte. Nze Yasini nakeranga ku makya waffe nenjira mu kiraano nga njavula ne gana amagulu. Ente ne nzitwala ku ttale. Oba wakana giteeke wali nje kusibire ku ttale nga siina agingobedde. Nze Yasini bulema naye bisigadde neeso. Obisobola. Nga tumaliriza twatandise ng'ogamba nti obeera ku bivulu n'oyimba oyimba ennyimba za David Lutalo omuntu yandiyagadde okuwuliriza Yasini nga bw'ayimba. Nga bwennyimba. Muba ng'olyayo mu bidongo kayimba kyakasinga okunyumirako bakuteeka ali ku stage okayimba naye n'owulira nga okayimbye. Otyo tugende naako. Yimba. Tuyimbe ffenna. Oyina kyaya engeri gye batuteeramu Yasini yimba omwana akwada kayimba kalungi batuteera muntu munnawo muyambe mumenyere kuko oyina kyayagala muweko yabanga kitaffe y'omu kati amawanga gatwawukanyiza ki akayimba ka David Lutalo oyo muntu buno wo muyambe manya kwako koyinako
Mubanga olina kyayagala mukole ki muyambe omuweeko obulamu busigale nga bukola ki nga butambula. Embeera eyo gy'oyingiramu y'ebidongo yalinga ekwanguyira ng'ogamba nti wano olina ofuna ekyokulya bulungi nnyo. Era nagendanga kiro nga seenyuma kuba nze kino akagaali bakakampa nkalekaawo. Wali otambula otya? Njavulawo. Kagaali wakakafuna? Emabega mu bidongo alinga we yavula bwavuzi? Era njavula abalema abasinga ffenna twavula bwavuzi mu bidongo. Nkitegedde. Kale yono Yasini Mbaziira sooka obulira abantu kye twetaaga nga tumaliza kyonna kye neetaaga gwali eyo okusinziira ku muganda wange Byekulu big size Mama Fina wa Gonzala mukazi wa Mamba Mama Nzala wa Mamba Jango Nyambi Ajati atunda Gomes Ajati Mpungu Mama Vayo Nyambi mwena omuzira kisayena SK Mbuga oyambye abantu bangi nnyo mujje munyambe nange Yasini nze sifunangako muntu andetera kamera ngene sifunangako muntu nti aze kunyamba naye ndaba abantu nga babayambye abalema abasinga babayambye naye nganze bwe nkunyonyodde mbadde sina simu sina gwe nali nkubiddeko ate n'okutya ntya omuntu ate neewadde simu eyo oba owulidde era nze nagenda nga mu bidongo ebyo nanyini kivulu n'atugoba sikaka mbeera nga ngenda nkola ekirala oba owulidde naye njagala omuzira kisa ayina eddiini mu mutima njagala omuntu asinziira ku nniya ye ampa akantu akanasobola okubeezaawo abaana bange newe mba nfudde basigambe nti ono yatuwa mutima mulungi nga mwami Kawooya atunda obugaali nga wansasulirako ennyumba we yansasulirako $10,000 era taata nkusaba owangaale kuba gwe wasobola okuvaayo mu covid yenna era kyekirabo kyenafunamu naye sifunangayo mulala mpa. Nga bwe nagambye nti oyinza okuba tofunangayo mulala akuwa naddala abamannya bomenyeeko kubanga babadde tebakola ki babadde tebakimanyi. Kale nga bwe mutegedde naye nga nebaza manager Derek webale nnyo webaye ddala kale n'abalala tubasaba okukola nga bwe yakola omuntu ono asobola okuba nga ate tukisa obulamu bwe alina abaana talina omukyala yadduka naye agezezzaako ate omulimu gwe yali akola tebanaba kubaggulawo sokuba nga addayowa ku mirimu gye kyakola essaawa eno kutunga ngatto naye talina wazikola ki wazitungira kyonna kyomwagaliza ajja kuba ate nga akola ki nga kisiima. Nze nasali atakumira mpeera batukumire mbeere bulungi. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.